bamala okumenyamu ennyumba ze baazimba mu makubo tuyogere bawoki ebyapa byabwe. Kyeyuna okwagala okugaanira ku poliisi kidiridde poliisi okwagala okutamulangira Isaac akwatiddwa oluvannyuma lw'okubaguza ettaka ery'empewo. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde omulangira yaguza Kyeyuna ettaka obukadde 20 kyokka ne bakkaanya asooka amusasuleko obukadde 17 ng'obukadde obusatu wakubusasula nga mulangira amaze okufuna ekyapa. Kyeyuna bwe yafuna obukadde obusatu obwali busigaddeyo n'akubira mulangira simu n'amutegeeza nga bw'ataliiwo n'amugamba akolagane ne mukyala we ekintu Kyeyuna kye yagaana n'amutegeeza nga bw'agenda okumulinda okutuusa ng'akomyewo. Muzana ddamu n'atundawo ne mmuwa bw'ati nzize ensobisi yange nina okutoba n'oli nzize ki ettaka lyono oba mudize ssente oli nga nsasula Omwana omuyaaye olwoyo omutabula omusajja onkoma w'omusajja wakatabeerawo getyetekuwa alinga mango ono gwolaba bamwongerera bwogerezi mukazi we n'amala okukuba essimu ng'emmango yennyini bwekola mukazi we n'akuba essimu mukazi we n'akuyita kulitinga getetegulwa kyeringa state house n'amunoonyawo ampe sente zangewa lubiri oli kabaka kabaka badde olewuddeku kabaka nkamufaanawe Ate oli kabaka mpa sente zange bakabaka balera ne sente nze ekyapa kyo kikino nkirina anti angambye ntasula mu Omulangira bw'abuuziddwa ekyapa ategeezezza ng'ebyapa bwe biri ewaawalakira eyamuguza ettaka lino. Ayongedde ne yeebuuzaako ng'ategeeza ng'abamuvunaana bwe baazimba mu kkubo nga kye kyaviirako ebyapa byabwe okukwatibwa era n'asaba bamuwe essimu akubire walakira abibaleetere naye nekitasoboka. Era ndi mu kkooti twabawawaabira dde okumenyawo amayumba agungi mu makubo yajje wako kubanga alaba ku kyapa yadduka buddusi nakyo. Ekyapa bakimpa wakati kwaliko kintu kirala okuleka ekyapa era ne miliyoni 3 saazibawa nagenda nazo kati ze ne ngamba omukazi we nti firimu etandika butandisi ne n'abadde nja mukwata. Amina Nabirye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.